Njagala nnyo okubagiza enju yakojja Kambugu, njagala okubagiza maama akakojja nti kyalo nnyo kyalo ddala. Nze wano naliwo nga ndi muto nnyo ddala, era byenzijukira bito, naye era nzijukira nti kojja Kambugu ono nali nange emyaka 4. Era oyo kojja Kambugu yampitanga Babati, niwe nakula nemba musajja mukulu ngamba gwe Babati oliota, kubanga bambuuzanga nga ndi muto babagumuuza gwani nga namaze Babati. Oyo kojja Kambugu batubeezaawo nnyo, byenalabako nga ndi muto ne bebanyumiza nga nkula. Ekiseera kyatuuka mu lutalo nga bayiga buyizi, nze banzaalira mu lutalo, banzaalirawo nkozi. Ndi mwana wa kuno, temutya nnyo nga mulaba nafuuka wakabi. Ekyo tukiri muzayi, nammwe muli bakabi. Era mbagamba nnyo, bwe mundaba temundaba nga wanjawulo, ninga mmwe. Buli kyolaba nkola buli omu ku mmwe asobola okukikola. Kasa mwekibirizaamu. Lwaki mbagambye ebyo? Eno yewaffe bano be bantu bange. Embeera fesi enyiikaavu zino beebo abantu bange. Obwavu bwe mbalabamu beebo abantu bange. Engoye zaabwe enkadde enjulifu beebo abantu bange. Engoye embi, obuyumba obw'ekinaku beebo abantu bange. Naye nkakasa tekiri waffe wokka, kiri mu buli family mu Uganda, mu buli region mu Uganda. So ekinsikiriza okukola byenkola. Ne bamulaba ono selekta de byagala okutukako okugulu nga alwanyira enkyukakyuka, twagala bikyusa. Ate nga bisoboka. Ate ne bwe mulaba ngamba abakulembeze bannange, ne bwe mulaba mbagamba nti mulwanye, twagala kukyusa bulamu bwa buli muntu. Kuba bwe tubikyusa, obulamu bwa buli muntu buba bukyuse. Si bulamu bwo gwe wekka nti bakuwa akasente okyusa obulamu obwo. Nandibadde nsobola okukyusa obulamu bwange. Kuba Katonda yansumusaamu nemba ow'enjawulo, nenkwata buli kika kya ssente. Nze gwe mulaba nakwata ssente nnyingi, nembuga buli motoka ey'ebbeeyi, nentuuka buli ddaala lyonna, naye bw'otunula emabega ng'abantu bo bali bubi, nga tosobola obbikyusa, nga musobola obbikyusa mwenna. Kuba abantu ba NNC yaffe ngagga, baganda bange, NNC ngagga, NNC ngagga. Tunula green ali wano, tunula ogw'omugakano oguli awo, tunula ebyobugagga ebiri wano, kinaabagwira bajambe ne balimira ewaffe, kubanga abatufuga tebaagala ffe tugaggawale. Tujja balagira ekyokukola, kuba amazima amatuufu mmwe abantu ba bulijjo, mmwe mulina obuyinza, mmwe mulina okulagira ffe abakulembeze ekituufu, mmwe babosi. Nkimanyi nti bannabyabufuzi ekyo tebaagala kiwulira nga nkyogera. Era bakomplaining nga ne bagamba pulezidenti okuwendulira abantu, obagamba nti be babosi baffe tuli baweereza baabwe, abantu batukira ekizibu. Ye mmwe babosi baabwe. Ffe tulina okubeera basaavanti, tulina okubeera baweereze. Nankigamba abakulembeze benkulembera nabo nti ffe tulina kubeera basaavanti liida. Bwekityo bwe kirina okubeera. Ensi za Amerika, zi Europe zikulaakulanye si lwakuba abakulembeze baabwe balungi nnyo, naye lwakuba abatuuze baabwe baabawa amaanyi nti omukulembeze waabwe tasobola kukola bya kisiru nga abatuuze balaba. Ekkubo terisobola kubeera bwe liti ne batamufuukira kizibu. Naye kati tuli mu Uganda nti abakulembeze bo baagala kutambulira mu motoka ez'ebbeeyi. Waba nga tewali byakwerinda, yekasabamu ow'emundu n'amutambulirako. Obwavu bwe buba bungi, yekasabamuwayo obukadde nga bibiri. Ekyo kitwagala okukyusa basiro ne banyamu. So kyetulwanirira. Mbabulako nnyo bamaama bataata bakujja, naye embeerayo nga nwanagana n'omutemu. Ate n'ekirala, nammwe abatema mundabyeko, olumu mba ntaasa mmwe, kuba nnyina n'ab'eŋŋanda abamu ogamba ngenda kukyalira senganaga oba nze najja. Kuba bambi balina obweraliikirivu nti mutabani wange wanankyalira enkya abasirikale bajja kujja. Bwekyo bwe kyali mulembe gw'obudde nekwamala ne guggwawo, guno omulembe gujja kuvaawo bassebo ne banyaba. Tujja kuteera mubeere bagumu, Mukama abeera wamu n'abanyigirizibwa kasa bayimirira ku mazima. Njagala nnyo basaasira bannange mwenna, njagala okusaasira muganda wange Siremba simulabyeko, n'abo ab'emyaka gyange be twakula nabo. Njagala okusaasira kojja Kusayini ne kojja Isima, simanyi oba kojja Kusayini waali.
oyo kojja gwe mulaba oyo yakubba emigo oyo naye yanjigiriza empisa ne kojja Isima bwe nakulira mu ngalo zaabwe bwenti nga bakadde bange babunye emiwabo nga bali mu danger zone, maama awangangutse n'abaana be yadduka nabo ne taata ng'ali mu kkomera, abalala nga baddukidde Tanzania. Oyo kojja Kusayini ne kojja Isima ne jjajja Golosa be bankuza ne muganda wange Julius, ate oluvannyuma ng'olutalo luwedde ne batwala ne batukolekitinga ku baganda baffe. So abo be baffe bassebo ne bannyabo, embeera gye mulaba be baffe, naye njagala obbakakasa nga nkyali mulamu, eyo embeera egenda kukyuka. Mugenda kweyagalirako mu nsi yammwe nga temutya, mugenda kubeerako mu nsi ng'ebyobugagga by'ensi biyamba mmwe, mugenda kubeerako mu nsi nga mutambulira mu nguudo ennungi, mugenda kubeerako mu nsi ng'eddembe ly'obuntu liweebwa ekitiibwa, mugenda kubeerako mu nsi mulabe abaana bammwe babbammwe ne bannyinammwe abaasibwa nga tewali musango, mujja kubalabako nga Mukama endezi waffe, mujja kulaba mu nsi ng'emisolo egy'ekanami egikendeezeddwa, mugenda kirabako bakyengana. Temusobola kusuubula kubanga okusuubula kwabalondemu. Emisolo kisinziira kwani gw'omanyi okusasula omusolo, ekyo kirina okukyuka. So njagala okubategeeza naawe ejjajja okuzaamu amaanyi, munnange tubeereyo tuba tetukola fujjo. Nedda tebaatukwatanga nga tukola efujjo. Bwe twali abavubuka nga tunywa omwenge tebaatunenyanga, naye kati bwe twogera amazima batunenya. Jjajja bwe nabanga nnyimba paka sunda paka wansi nga bampita ku zi rediyo n'enzaffe ez'obujjajja n'enjogera, naye kati bwe njogera amazima tebampita na ku rediyo. Naye jjajja waliwo ensonga lwaki Katonda akukumye n'oweza emyaka 15, era nkakasa Katonda agenda kukuuma olabe enkyukakyuka mu nsi ng'okyali mulamu, olabe ku muzzukulu wo ng'akutte ekitabo ng'alayira ng'agamba Mukama yawuliza eddoboozi nga ndi mu kkomera eggulu, nga bwe yawuliza eddoboozi nga ndi mu kkomera e Nalufeenya. Jjajja Allah ajja kuwuliza eddoboozi. Njagala obeebaza mwena olw'okwagala famire yaffe n'okubakuuma n'okubawa omukwano. Mwebale nnyo, mwebale edda kumpuliriza. Mbasaasira nnyo baganda bange, naye ate mbasaba mmwe temwesaasira, temwekubagiza. Buli wogwa situka otambule kubanga ebirungi biri mu maaso. Tujja kuwangula, tugenda kugoba bano bannakyemalira, tugenda bagoba amazima ga Katonda mu ggulu. Temugwamu maanyi, mubeere bagumu, naffe gye tuli tukwatagana ne baganda baffe okuva madiini ag'enjawulo, okuva mawanga ag'enjawulo, era jjajja nga bwe watukuza bwe tutyo bwe tukyali. Tuli bantu balungi, tulwanyisa enguzi, ne bw'abaani ne bw'aba muganda wange ne bw'aba mukwano gwange naye ng'akoze ekikyamu, jjajja tuyimirira ku mazima yeffe bwe tutyo bwe tuli, era bwe tugenda okubeera tetugenda kuswaza abantu b'e Masaka, abantu b'e Kamutuuza, abantu b'e Namwanzi, abantu b'eno yonna yonna, abantu b'e Buganda, tetugenda baswaza mu nsi yonna. Kikafuuwe okugamba nti abaganda babbi nga nze nkulembedde, kikafuuwe okugamba nti abaganda bantu nga nze nkulembedde, kikafuuwe okugamba nti abaganda bali enkwe oba bali enguzi nga nze nkulembedde. Era njagala obbazaamu amaanyi nti buli kimu kijja kuba bulungi. Mukama abankuumire, basaasira nnyo bajja Teeni, Mukama akugumye, naye olunaku olungi lujja kujja inshallah.